ayinza okuba nga teyakuba ssasi na limu oba okulwana entalo ez'amaanyi wabula obuyambi bwe yakola mu lutalo olwaleeta Pulezidenti Museveni mu buyinza mu 1996 tebuvuganyizibwako. Waliwo ebiseera ng'emirimu gya NRA gyesigamye ku R028 Brigadier Andrew Lugobe Lutaaya. Era ng'ebimu ebiseera ku byo kye kiseera abakwatamundu ba NRA lwe baasooka okulumba Kabamba Military Training School ng'ennaku z'omwezi 6 February 1981. Lutaaya okumanyagana ne Museveni yamutegeerera ku mukwano gwe Fred Lubereza. Ono kigambibwa nti yali ava mu lulyo olulangira era nga kyekimu ne mukyala we yali alina oluganda ku Grace Ibingira. Lutaaya yali asula bugoloobi ku Solomon Rise ng'alina loole ezisomba ebintu okuva e Nairobi. Wabula oluvannyuma lw'olutalo lw'79 omukwano gwa Lutaaya Fred Lubereza gwe yawangaalanga naye yali amanyiganye ne Yoweri Museveni era nga yamukyaliranga ne bawayaamu nga wano Museveni we yafunira omukwano ne Lutaaya. Era ng'ebiseera ebimu bano baakubaganyanga ebirowoozo ku byobufuzi bw'eggwanga lino erya Uganda. Era olunaku lumu lule ng'amaze okubeera ng'aggyibwako, musajja mukulu ono Lutaaya yagenda n'asisinkana Museveni n'amutegeeza nti baakoze bubi okuggyako lule. Wabula Museveni n'amutegeeza nti baali beetaaga Omuganda asobole okugatta Uganda yonna. Ekintu lule kye yali tasobola nga binaayisa gwe bazzaako ye yali ajja okukisobola. Kyokka Lutaaya yategeeza Museveni nti buli muntu yenna abeera n'ebizibu, era ne binaayisa ajja kubeera n'ebizibu bye ebitajja musobozesa kukola bulungi oba olyawo nga lule bwe yalikoze. Waayita akaseera katono binaayisa n'akola reshuffle nga Museveni amugye ku bwa Minisita wa Defense n'amussa mu Regional Corporation nga mukadde ako Museveni yali talina mu ggwanga. Wabula Museveni olwakomawo Lutaaya yamulaba era n'amujjukisa kye yamugamba nti binaayisa tajja kusobola. Pulezidenti Museveni kyava amubuuza yategeera atya. Okuva olwo omukwano gw'abano gweyongerera ddala n'okutuuka okuteekateeka okugenda mu nsiko. Nga bali mu nteekateeka, omukulu yatandika okutuma Lutaaya ku basajja babategeeze nti waliwo ekiri mu kuteekebwateekebwa. Era nga Lutaaya yalina ekyanda ne bagenda mu barracks ez'enjawulo okugeza ng'Emoroto. Gino baasangayo Salimu Sale, Mugume, Lubereza, Pecos Kuteesa, Boma, ngono yali commanding officer wa barracks eno eya Moroto. N'abalala be baagenda ne basanga mu barracks ez'enjawulo nga kumpi bonna be baatuukirira Museveni yali yalwana nabo mu lutalo olwajjako Idi Amin. Ng'olutalo bwe lwaggwa bano n'abayingiza amagye ga UNLM. Abalala be baatuukirira kwaliko Jack Muchunguzi yali ekitigomu, ye eri Tumwine baamusanga Masindi, ate Napoleon ne bamusanga Eggulu. Ng'enteekateeka zengedde baatandika okuba meeting ewamu Lukikaire musanji wa Lutaaya era nga mu galagi ya Lukikaire gye baaterekanga bannaabwe abaali bakuŋŋaanye. Bwe baatuuka okugenda okulumba Kabamba, Lutaaya yeeyazika ku mukwano gw'emmotoka ennene. Emmotoka eno yagijja wa mukwano gw'ekibuye ewa Mwami Kalanzi. Ekyokuba nti ne Lutaaya yali alina emmotoka ennene ezisomba ebyamaguzi okuva e Nairobi, Mwami Kalanzi teyafaayo kubeera ng'ono amuwa emmotoka. Bw'atyo Lutaaya yagivuga n'agireeta ewa Mwami Lukikaire n'emalawo ennaku nga 2. Olwakadde we kaatuuka banne ne bagiyingiramu ne bamulagirira gy'alina okuyita nga ye mu Nnyendo Masaka okudda e Ssembabule. Wabula ng'era bano mu kutambula emmotoka endala eya pick-up yali ebavaako emabega nga muno mwe mwali omukulu Museveni ssaako ne Sam Magala. Wabula bano baatuuka ne balinda Museveni kyokka nga yalwawo okubasanga olw'emmotoka yaabwe okubeera nga yali eyabise omupiira. Bano baasala amagezi ne bafuna emmotoka endala ewa Mwami Luyonde yali town clerk w'e Masaka. Bano oluvannyuma lw'okulindira akaseera kyaddaaki Museveni yabeegattako. Era bw'atyo Museveni ne Magala ne batandika okubawa ebiragiro ku ngeri gye bagenda okulumba mu Kabamba. Lutaaya baamugamba avuge emmotoka entono yali ekika kya Benzi. Mu mmotoka eno yalimu ye, Tumwine ssaako ne Suicide. Tumwine yali mu uniform era nga yagenda okwogera n'omusirikale Omutanzania yali ku quarter guard. Olwo ye Lutaaya ne bamutegeeza nti Tumwine bw'abanga ali mu kwogera n'omusirikale ye alina kuyisawo buyisa mmotoka paka ku sitoowa y'emmundu.
Kyokka omusirikale w'okukwota gaadi yabuuza Tumwine lwaki emmotoka entono emuyiseeko buyisi. Olwo kwe kwagala okukwata emmundu ye Tumwine teyamulinda, kwe kumwesooka n'amukuba essasi. Essasi bwe lyavuga omusirikale yali mu workshop y'emmotoka yaddukayo, n'ayingira mu sitowa y'emmundu n'alemerayo. Bano baakanya kulinda naye nga tavaayo, kyokka nga baatya okumweŋŋanga kubanga yali ali mu mmundu ya buli kika. Olwo Lutaaya baamulagira agende ku sigina akyankalanye eby'empuliziganya, nga ne anti-tank emu gye baali balina baali bamaze okugikuba ku sitowa y'ebyokulwanyisa era omusirikale n'alemerayo. Olwo Mulemu wange n'alagira Lutaaya afune emmotoka ya ttata gy'aba atomeza sitowa y'ebyokulwanyisa. Obula aba yaakagiyingiramu nga tannaba kutomera sitowa ne batandika okugiwereekereza ebyasi bw'atyo n'agibuukamu. Bano ekyabayamba nti abasirikale abasinga abaalimu abato abaali mu kutendekebwa olwawulira embeera ng'etabuse bo ne badduka. Bino byabasobera ne basalawo okubeera nga badde mabega kyokka nga ne Chanda akubiddwa essasi era afunye obuvune. Kyokka nga kigambibwa nti abamu ku bisasi kirabika baali bayeekera banne. Chanda ono yateekebwa mu ttulaka Lutaaya bw'atyo n'abavuga nga boolekeza Kiboga. Bwe baatuuka e Kiboga, Lutaaya ono yakukusa Chanda n'amutwala mu ddwaliro lya disitulikiti okubeera ng'afuna obujjanjabi obwali busooka oluvannyuma kumpi lw'olunaku lulamba ng'amaze okubwa essasi. Abaazirwanako bagamba nti Lutaaya ono ne Second Lieutenant Jackson Mulemu Wanga baatalaga ekitundu ekya Kiboga okusobola okubeera nga bafuna ekifo ekituufu abakwata mmundu bano oluvannyuma lw'ekiruubirirwa kyabwe ekyokufuna ebyokulwanyisa e Kabambo kubanga kyali kigudde butaka. Lutaaya ekyokuba nga yali mutabani wa musajja wa Kabaka ow'Essese tekyali kizibu nnyo kubeera ng'abeera n'emmotoka. Ono yali alina emmotoka eyiye ekika kya minibaasi nga gye baakozesa okubeera nga bakola emirimu gyabwe mu kitundu ekya Kiboga. Oluvannyuma lw'okuba nga yali amaze okutwalayo abayeekera bano mu kitundu ekya Kiboga bulungi, Musajja mukulu Museveni yamusindika agende e Kampala ategeeze bannakibiina kya Uganda Patriotic Movement nti olutalo lutandise mu butongole. Mu balwanyi bonna aba NRA abaatandika olutalo, kigambibwa nti bava mu bugwanjuba bw'eggwanga lino, eyalimu nga si gy'ava ye Andrew Lutaaya yekka. Ono era ye muganda yekka yali mu miitingi eyasembayo eyakubwa ewa musanji we wa Matthew Lukikaire. Abaazirwanako bagamba nti oboolyawo ensonga lwaki Lutaaya baamwesiga kwe kuba nti ne mukyala we ava mu bitundu bye bimu nabo gye baali bava. Mukyala we yali sisita w'omugenzi Grace Ibingira, munnabyabufuzi yamanyikwa ennyo mu myaka gy'enkaaga. Wabula abalala era bagamba nti Lutaaya ono baamwetaaga nnyo abaateekateeka olutalo kubanga baali beetaaga omuntu ategeera obulungi ekitundu kya Buganda kubanga olutalo mwe lwatandikira. Lutaaya ekinjawulo kye yali alina kwekubira nti yali ategeera nnyo ebitundu byetoolodde Lake Victoria, ate ng'ebitundu bino byali bya mugaso nnyo eri abakwata mmundu bano n'ababafujiriranga ensimbi, teekako n'okutambuza bye baakozesangamu nga bali mu lutalo. Mu kitabo kye Uganda's Revolution 1979-1986 How I Saw It, Brigadier Pecos Kuteesa yayogera ebimu ku ebyo Lutaaya bye yabakolera. Ono yategeeza nti enfunda nnyingi ekibiina kyabwe kya NRA kaweefube gwe kyalimu yatuukanga ebiseera ebisinga obungi ng'ali ku mugongo gwa muntu omu, nti era ebiseera ebisinga obungi omuntu ono ye yabeeranga Lutaaya. Kuteesa yayogera ku nsonga eyaliwo mu Desemba 1981 Omwami Museveni n'abakuumi be okwali Pecos Kuteesa bwe baali nga bava mu nsiko ssaako n'okudda nga bava e Nairobi. Abalala Museveni be yali nabo mu kadde ako kwe kwali Arthur Kasaasira ne Morris Katunji, abangi gwe bali bakazaako suicide. Amazima gali nti Lutaaya yali wa munyoto nnyo ddala, ono baamuteekako ng'omu ku bakuumi. Wabula President Museveni ye mu kitabo kye kya Sowing the Mustard Seed yategeeza nti Andrew Lutaaya mu lugendo olwo yali wa mugaso nnyo n'okusinga omuntu omulala yenna. President Museveni yava mu nsiko Luweero mu Juni 1981 nga Lutaaya gw'alina yali mu kumuyisa ku bizinga by'Essese. Bano bwe baatuuka ku kizinga ekimu, omukulu ssaako n'abakuumi be ne baweebwa ebyokulya ne mukwano gwa Lutaaya. Olwo enkeera Lutaaya era yakozesa mikwano gye egyali givuga obwato, bano ne babavuga ne babasaza okutuuka e Kenya. Bano bwe baatuuka, musajja mukulu ono ye yagenda okunoonya Maama Mbabazi ssaako ne Saamu Katabalwa okubeera nga bajja basisinkana omukulu ssaako n'abakuumi be. President Museveni
Baali bamwetaaga e Nairobi okwongera okukubaganya ebirowoozo ku ngeri gye bagenda okugattamu ekibinja kya Profesa Yusufu Lule ssaako n'ekikye. Era nga yali alina n'okwolekera mu ggwanga erya Libya okubeera ng'asaba ebyokulwanyisa ssaako n'okweyongerayo e Sweden okubeera ng'akebera ku famire ye. Bano bwe baamala enteekateeka, Lutaaya era yali alina okubeera ng'akola kyakola bano okuba nga badda. Bano bamalayo emyezi egyawerera ddala 6, obula wakati mu kudda baasisinkana obuzibu obw'eryato okubeera nga lyali lifudde ingini. Weewaawo nga kino kyabatiisa, kyokka ate baatya nnyo bwe baali bamaze okusomoka Lutaaya nga bamulinze okuleeta entambula gye baali balina okutambuliramu. Bano baalinda Lutaaya nga balaba takomawo, ne balowooza nti oboolyawo yakwatiddwa, era nga bagamba nti bw'aba yakwatiddwa nabo ebyabwe bibeera byonoonese. Wabula oluvannyuma Lutaaya yakomawo n'abeegattako, era nga bano babavugira mu mmotoka zaali 2, emu nga yali ya Haji Moses Kigongo, endala nga ya Salemale. Ekyokuba ng'entambula z'omukulu zaali zirina okubeera nga zikuumwa mu kyama, bantu nga 2 oba 3 abaategeezebwangako nga Lutaaya y'omu ku bo. Omuntu omulala gwe baategeezangako ye Matthew Lukikaire ng'ono yali akulembera oludda olw'abo abaali tebaali mu nsiko. Musajja mukulu Museveni bw'atyo yatambuliranga ku kisa kya musajja mukulu ono Lutaaya. Abaazirwanako bagamba nti Lutaaya ono yayambanga nnyo abantu bano abaali mu nsiko okubeera nga bakonekitinga ku bantu b'omu bibuga, olw'okubeera nti yali amanyi ekibuga nga kw'otadde n'ebitundu by'omu Buganda kyamuleetera okubeera nga kumpi buli omu yali atambula okuva mu nsiko okugenda e Kenya. Lutaaya ono yamuyambanga. Era nga yali Lutaaya ono eyatambuzanga byombi abantu ssaako n'ebirala bye baakozesanga. Brigadier Matayo Kyaligonza ajjukira bulungi nnyo naye mu kitabo kye nti musajja mukulu ono Lutaaya ye baasindikirako lumu radio ne transmitter nga biva Nairobi. Era nga bino mukyala wa Kyaligonza ye yabifuna ng'ali mu kibuga Kampala. Kyaligonza era ajjukira bulungi nnyo akaseera bwe baatambula ne Lutaaya okuva e Nairobi okugenda e Liberia okubeera nga basaba emmundu. Nti bano obwato bwe baatambuliramu Lutaaya ono ye yabukuŋŋaanya basobole okubeera nga batambula basalireko Victoria. Era ng'obwato obwo bano baabufuula NRA Marine Unity. Abavuzi b'obwato buno abasinga okujjukirwa nga Pulezidenti Museveni yabawandiikako mu kitabo kye ssaako ne kuteesa kwe kuli Padde ne Busagwa. Olwo bano bwe baawamba obuyinza mu January 1996, Andrew Lutaaya ono yalondebwa okukulembera ekyali kimanyikiddwa nga Defense Department mu State House. Department eno ye yali ekolanga External Security Organization oba ESO. Olwo ranks bwe zaagabwa mu butongole mu February ng'ennaku 6, 1998, Lutaaya yafuuka Lieutenant Colonel, era nga abalwanyi abalala abaweebwa ranka y'emu kwe kwali Grigore Mugisha Muntu, Gyagenda Kibirango, Ahmed Kashiringi, Samson Mande, Stephen Kashaka nga kw'otadde ne Kizza Besigye. Olwo Muntu we baamwongera eddala n'afuuka Major General, ne bamulonda ku bw'obuduumizi bw'amagye. Lutaaya yamuddira mu bigere n'afuuka Director wa Military Intelligence. Era nga baali bamumyuka kwe kwali Major Paul Kagame, Major Frederick Bogere nga kw'otadde ne Major Byemaro Mujjumbi. Bwe yava mu Military Intelligence, Lutaaya yalondebwa okukulembera akabondo k'abaali balwanyisa abakukusa ebyamaguzi okusobola okwongera okuyambako Uganda Revenue Authority okulwanyisa okukukusa ebintu. Era nga kino kyekifo eky'amaanyi kye yasinga okuweerezaamu nga munnamagye. Ekyokuba ng'ono yali akozeeko ne General Paul Kagame, Lutaaya ne Kagame baasigala bamukwano okutuusa olwaleero. Era nga kiteeberezebwa nti enkolagana wakati wa Pulezidenti Museveni ssaako ne Kagame bwe yatandikira okwonooneka, musajja mukulu Lutaaya yasigala akyali mukwano gwa Kagame, wabula nga basinga ku bo baali bakiraba bubi. Era nga kigambibwa nti omukwano gwabwe gwe gwaleetera ne Lutaaya ono okutandika okumubuusabuusa, bwe batyo ne babujja ne ku mulimu ogwali gumuweereddwa okukulembera akabondo akali kalwanyisa abaali bakukusa ebyamaguzi, nti oboolyawo ono kye kyamuleetera n'okubeera ng'asaba ave mu magye. Lutaaya y'omu ku bannamagye 15 abaateekebwa mu UPDF Act ya 2005 nti baali ba senior officers NRA yatwalira obuyinza mu January 26, 1996.
Lutaaya, George Kibirango, Peter Kerim ne Amin Isakuro be senior officers bokka abaali mu kitu ekyo nga bava wabweru wa Western Uganda. Brigadier Andrew Lutaaya Kaganda Lugobe baamuzalira Bukasasese. Kitaawe ye James Lutaaya Kaganda eyali omwami wa Kabaka wabula ng'ate maama we ye Irene Namatovu. Ono mu buto bwe yakula n'abalangira n'abambejja nga bwe baazannyanga era nga mu buto bwe kyatayinza kwerabira lwe lunaku Ssekabaka Muteesa lwe yabakuba emiggo ye n'omulangira Ssuuna olw'okujjanga omukka mu mipiira gy'emmotoka. Kitaawe yaliko mukwenda era ng'ono ajjukirwa nnyo olw'okutta empologoma eyali etolose mu mwoleso nga n'abasirikale b'Abazungu baali balemereddwa okugikuba ebyasi olw'okugitya. Lutaaya yasomera Buddo n'omulangira Mutebi n'abalangira abalala okwali Ssuuna n'Endawula ssaako n'abalala. Ng'olwo Buddo gye yava n'alyoka agenda e Mmengo. Ono bwe yava e Mmengo baamutwala kusomera mu Toolere mu kitundu ekya Kisoro nga wabula eno yenyigira mu kwekalakasa ne bamugoba n'adda e Mmengo Senior Secondary School. Olutalo bwe lwaggwa ono yaddayo n'agenda mu by'okuyiga okuvuga ennyonyi mu 91 nga yatandikira mu kitundu ekya Soloti nga gye yava n'agenda mu Amerika era okwongera okuvuga ennyonyi. Ono bwe yava mu Amerika yagenda mu Europe Aviation Center Brussels ng'era gavumenti ye yali emuweerera okweyongerayo n'okusoma okuvuga ennyonyi ennene. Ono okuva mbuto nga mukwano gw'omulangira Mutebi okutuusiza ddala lwe yafuuka Kabaka n'okutuusa olwaleero. Bano ba mukwano era batera ne bawayaamu.